mu byabalamuzi zibeeramu ebiti bina. Waliwo kye bayita majority opinion, waliwo kye bayita concurrent opinion, waliwo kye bayita dissenting opinion, waliwo kye bayita pluralism oba pluralistic opinion. Majority opinion kitegeeza nti abalamuzi babadde mukaaga mu kkooti ku musango baguwulira, naye abalamuzi bana bakkiriziganyiza ababiri bawakanye nabo. Ekyo bayita majority opinion. Then ne bayita ekirala kye bayita dissenting opinion oba ebirowoozo oba okusalawo okuwakanya, okusalawo okuwakanya oba okwawukana ku balala. Kati ekyokulabirako abalamuzi badde mukaaga mu kkooti. Aneda ngamba mbawo ekyokulabira tusirimwe abalamuzi kale badde 16 mu kkooti y'ensi yonna, naye abalamuzi 15 bo ne basalawo ntusazeewo kino 17 16 ne baga tusazeewo kino. Then 11 n'aga nti ŋŋaanyi. Ekyo bayita dissenting opinion. Then kye bayita pluralistic opinion be balamuzi bali 16 ne bawa entapula y'amateeka yanjawulo, naye nga bali 16 bayinza okuba nga bali 16 naye n'osanga okusalawo kwabwe birowoozo byabwe ku musango ogwo byanjawulo mu mateeka nga bingi. Ono asazeewo kino, basatu basazeewo kino, kibayita pluralistic opinion. Then nobeerawo kibayita concurrent opinion. Concurrent opinion kitegeeza nti abalamuzi bayinza okusalawo bali 16 ne bakuba akalulu, abalamuzi 16 ne bakkiriza kimu. Omulamuzi omu n'akola ki? Ne bakkiriziganya bonna, naye mukulizo nga concurrent bonna ne bakkiriza tukkiriza 16 omusango gusinze gundi, naye mukulizo ninga ne buli muntu w'ensonga ze ne baba nga mukusalawo kwabwe mu kulonda balondedde wamu, naye mukulizo ninga era nga bakoze eki? Baawukana. Byebintu bina nti abantu bagenda mu kkooti, kkooti ekola kye bayita decision kwegamba nti kubanga kkooti bwebanga emaze okutuulawo bagamba bannange baze mu kkooti olwaleero omusango ogumalu awoza n'ekizito, kati kizito yasinze omusango baasi. Kati bamanga amaze oga nti kizito yasinze omusango, naye ensala muligifuna luli. Ensala oba mujja gifuna reasoning byebiba bebasinzindeko mu mateeka mukire binganga ebyo. Kati mbagaye nti bwebanga ogenda okujulira ku musango ku nsalo yonna, era kyolaba ogenda mu kkooti ng'ogenza okujulira, singa oba genza mu kkooti esooka ne bakusala omusango n'okusinga, bw'olwayo ekirowoozo ekyo ky'okujulira owa baga intention to appeal. Kati bw'obanga okoze okujulira, kati kkooti gy'oba ogenzemu okujulira yeewa ebiragiro kkooti eyakuwozeseza ebaweereza ensala egikuwe mu bujjuvu ng'ekitakiriza oba osinzira okukola ki? Okujulira. Kubanga okujuliako okusinziza ku reasoning oba omulamuzi byawadde ensonga lwaki omusango gukoze eki? Okusinza. Kati ekitumaze kisitulina. Kati bw'obanga oli mu kkooti ng'oyagala okusesebbula omuntu, kubanga mu kkooti batugamba nti omulamuzi agoberera amateeka. Kati bw'obanga oyagala okusesebbula omuntu oba okudimolisinga omuntu intellectually oba okusaidinga naye, gwe tolumba muntu nti Umar, tolumba muntu nti Kizito. Ogenda mu reasoning ye gye yawadde osinzira okumuwakanya oba okukola ki? Okukkiriziganya naye. Okukakasa nti oba omulamuzi ono yasaze mu bintu bya mancooro oba yasaze mu bintu byaki? Okitegedde? Kati in this case fesi tugenda kwogera ku Ssebutinde ng'omuntu, tugenda kwogera ku birowoozo bya Ssebutinde bye yawadde ng'akola ki? Ng'awa ensala. Ssebutinde yagambye bw'ati, yagambye nti nze omusango guno lwaki ebintu byonna biganye, kubanga guno omusango gwa byabufuzi, n'olwekyo eno kkooti gye ntuddemu tesobola kusolovinga nsonga yaki? Ya byabufuzi. Ekyo kimu, n'olwekyo kyenvudde naganye byonna, kubanga ensonga zaabwe okuva mu 48 it is historical and political. N'olwekyo okusolovinga ensonga eno si byamateeka, si bya kkooti eno, byetaaga kuyitwala kubikolako byabufuzi. Bebabasolovinga si mu legal aspect yinza okusolovinga ki? Ensonga eyo. N'agamba n'ekirala nti South Africa tiyalese bukakafu bulaga nti waliwo ekigendero ekyokusaanyawo abantu, that intent, nti okulaga ekiruubirirwa nti Abazisirayiri ogenda okusaanyawo Abapalasitayini balina ekigenderero ekyokusaanyawo nti South Africa alemedde okuleeta ki? Obujulizi obwo. Kati basebo ne banyabo kanzireyo mbategeeza, nabagamba nga tutandika wano nti omu ku basajja Justice bamuyita Justice Harold Burton yamala mu palamenti mu Congress ya America emyaka 24 bwe baamala ne bamulonda kati ali ku Supreme Court ya America. Yawandika ekitabo kye bakiyita
justice and politics. Naga nti basebo ne banyabo. Nze namala emyaka 24 mu byobufuzi mu parliament. Naga nti kkooti y'amateeka eyo institution ya byabufuzi. Era naga nti bajaji ne ba justice ne bani abo byabufuzi. Those are political officials. Banna byabufuzi. Abaddukanye ettebe ery'amaanyi erya government erya kkooti. Okiwulidde ekyo. Naga nti kkooti y'amateeka abalamuzi babyaki? Because kkooti y'amateeka is a creation of politics. Nti kkooti y'amateeka eteekebwawo byaki? Byabufuzi. Era nawana ekyokulabirako naga nti bwe tubeera mu caucus ya parliament nti tukuba lwalola obula yeye twogerera waggulu. Naye bw'ogenda mu kkooti yakigeraageranya ne monastery ey'abasista babeera nti bw'ogenda mu monastery oyinza okulowooza nti abasista tebali mu byansi bali mu byaggulu. Ne mu kkooti bw'otuukayo bw'osanga abantu boogera obutonotono birowoozesa abantu aba bulijjo nti boogera nti bo tebali mu byabufuzi bali ku bintu birala nnyo nti dignity naki ne balowoozesa ensi naye n'abo baboogerako ssaawa eyo byabufuzi polopo. Ayogera yamala mu parliament emyaka 20 ali mu Supreme Court ya America kati ayogeza osozi nakola ki nakumanya. Kati n'olwekyo Justice Julius Sebutinde bwe nsinziira ku oyo neza ne quoting of justice omulala bamuyita Diwenti bwe yalinga asalira Mandela omusango mu 1993 yagamba bw'ati yagati Mandela yogedde ebintu bingi n'ogamba nti babasosola bakola ki n'agamba butuufu ebigambo byogera bituufu era nange ndabira ddala nti oli mutuufu naye nze ng'omulamuzi n'omulamuzi mu nsi yonna obuvunaanyizibwa bwange obukulu kwe kukwasisa ku gavumenti okufuga abantu nga bwe yateekateeka okubafuga so si kuyamba gavumenti manya so si kuyamba bagala kulwanisa gavumenti kugisuula obwo bwe buvunaanyizibwa bwaki bwa kkooti. Katumaze okutegeera nti abalamuzi babyobufuzi bannabyabufuzi abaddukanya ettebe erya kkooti erya gavumenti. Kati ow'ekitiibwa Julius Sebutinde mu birowoozo bye kwe nsinziira okumudima olisinga intellectually nti byayogera bya bulimba. Why? Because tumaze okitegeera nti kkooti z'ensi world over is a creation of politics. N'amateeka gennyini is a byproduct of politics. N'olwekyo therefore kiba kitegeeza 10 Sebutinde yabadde bemutaba comprado yali omu ku bantu abamaze okuba nga baddugavu be bantu be bamaze okukyusa obwongo okusayidinga n'ebintu ebikyamu nga bagala okwekweka mu mateeka nga n'ebyo byekweka mu tibiriibo. Kyokka njagadde enkooti nga abasajja abasinga okuba b'amaanyi mu nsi Justice Harold Barton najja wano ne mpulira abantu ne mbagamba nti mu America omuntu okufuuka omulamuzi kikwetagisa kutendeka mu by'amateeka. Omuntu mu America omuntu okufuuka judge mu kkooti zaabwe kasoba ng'oli muwuliza eri America ng'oli mwesimbu ofuuka judge ofuuka omulamuzi. N'olwekyo kitegeeza seefu kitegeeza ki kitegeeza ekikulu amateeka kubanga amateeka gava mu culture mu birowoozo byaffe n'ebinganga ebyo ne buli gafuuka ki. N'olwekyo omuntu alina common sense ateeka okulaba tosobola kugamba nga bali mu kutta abantu kiwolere maama bakuba ebizimbe bisaanawo n'ebiringanga ebyo n'olizodinga ngoga nti bano sibasalidde musango kubanga nedda si yabafuzi kubanga sinalaba kirowoozo kiraga nti basaanyawo abantu waliwo ekitta abantu naye nga bakufa abantu emitwalo 3 n'ekiri. Mboozi mukulu Kizito katugenda mu maaso abantu katubasomere ku nsonga zino bategeere nsonga ki omulamuzi Julius Sebutinde ze yagamba nti ekyo sikkiriza zaali ensonga nga mukaaga. One ngenda ziyitamu mu lukwakwayo kkooti eno South Africa bwe yali ewaaba kansooke ntandike mbanyonyola omusango guno. South Africa yawaaba mu kkooti y'ensi yonna ng'egamba nti abaaye kkooti ffe South Africa tuwaabira eggwanga lya Israeli lirina ekigendererwa one ekyokukola ekitta bantu mu Bapalestine. Ekyokubiri bali mu kukola ekyo kyennyini. Ekyokusatu boogedde ebigambo abakulembeze n'abajaasi baabwe ebiragira ddala nti balina ekigendererwa ekyokukola ekitta bantu. Kakati nga kkooti bwekyasalawo oba bakoze ekitta bantu oba tebakoze twagala kkooti eno y'ensi yonna eragire bino wammanga eyimirize embagirawo Isirayiri olutalo lweri mu kukola mu Gaza. Kakati kkooti yatuula ku musango ogwo. Kkooti n'egamba kiri ekyokukakasa oba bakoze ekitta bantu bakikoze kkooti kegira omusango ogwo gukyatambula ogwo gwe musango omunene. Naye n'egamba nti nga gukyatambula tuteekewo provisional measures twagala kulagira Isirayiri eteeke bino mu nkola. Abalamuzi mukkiriza
abalamuzi 15 ne baga nti tukkiriza Ssebutinde byonna yagaana. Owa Isirayiri ebimu yagaana ebirala yakkiriza naye byonna Ssebutinde yagaana nti nedda sikiriza bye bino wammanga. The state of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its powers to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention. In particular, 1. Ebyo byensomye bigamba mu bufunze nti eggwanga lya Isirayiri nga likolera ku mateeka ly'ensi yonna eriziyiza ekittabantu. Eggwanga eryo liteekeddwa okukola bino wammanga. Ebyo byonna mbifunzizza mu bufunze. Ekisooka kkooti kyeragira bakole. Bateekeddwa okukomya bino wammanga, obutakola bino wammanga. Killing members of the group. Tebateekeddwa kutta abantu ba group eyo Abapalestine, aba group emu. B. Causing serious bodily and mental harm to members of the group. Oba group yonna tebateekeddwa kugitusaako buvune mu mentally ne bodily, ku mubiri ne mu bwongo. Ekyokusatu, deliberately inflicting on the group conditions of life are calculated to bring about its physical destruction in a whole or in part. Okubasaanyaawo, okukola ebikolwa ebibasaanyaawo nga group oba kabondo mugo. Ekyokuna ku nsonga eyo yasooka, imposing measures intended to prevent births in that group. Imposing measures intended to prevent birth okuzaala in that group. Nti okukola ebikolwa ebisobola okuziyiza gurupu y'abantu abo okubasaanyawo n'okulaba nti tebazaala. Kkooti ekyo ekiragiro n'ekiyisa abalamuzi 15 ne bakikkiriza ekyo ekiragiro ky'owulidde. Ssebutinde n'omulamuzi wa Isirayiri ne baga nti ffe ekyo tetukikkiriza tugaanye. Ekyokubiri, ekiragiro ekyokubiri kkooti kye yawa, the state of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above. Nti eggwanga lya Isirayiri mbagirawo liteekeddwa okukakasa nti abajaasi baalyo n'abasirikale baalyo tebakola kitta abantu nga bwe tukinnyonnyodde mu tteeka erisoose waggulu. Abalamuzi 15 bonna ne bakkiriza. Omulamuzi wa Isirayiri ne Julia Ssebutinde ne baga nti ekyo ffe tetukikkiriza. Ekyokusatu, the state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in Gaza Strip. Nti Israel eteekeddwa okutwala mbagirawo obuvunaanyizibwa obw'okukakasa nti bavunaana abasirikale n'abakulembeze ba Israel aboogera ebigambo publicly mu propaganda y'okukuma abantu okukola abasirikale babo okukola ekittabantu. Bateekeddwa okubabonereza. Ekirowoozo ekyo abalamuzi 16 kati awo n'owa Isirayiri yesala. Owa Isirayiri naga nti ekyo nange kati nkikkiriza, tuteekeddwa okubabonereza bwe batuuka awo. Julia naga nti tebabonerezebwa, nze ŋŋaanyi. Ekyokuna, the state of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in Gaza Strip. Eyo yasinga n'okutunda ennyo eyo provision yeyo. Nti eggwanga lya Isirayiri liteekeddwa mbagirawo okukakasa nti wabeerawo humanitarian aid, obuyambi, mafuta, ddagala, mmere, ebitambuza obulamu bituuka ku bantu b'omu Gaza. Julia naga nti kikafuuwe. N'owa Isirayiri yakkiriza. 16 bakkiriza. Julia naga nti ekisoboka ekyo ŋŋaanyi. Ekyokutaano, the state of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to all allegations of acts within the scope of Article 1 and 3 of the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in Gaza Strip. Nti Isirayiri eteekeddwa okukakasa nti ekuuma obuteeyonoona bujulizi bwonna obugiruma mu operation gy'ebadde ekola mu Gaza obulaga nti ebadde ekola ekitta bantu teteekeddwa kukubuzaabuza bujulizi obwo wadde okubwonoona.
ekyo omulamuzi abalamuzi 15 ne bakkiriza Julia n'owa Isirayiri ne bagamba nti ekyo tuffe tuganye ekyasembayo. The state of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of this order. Nti eggwanga lya Isirayiri liteekeddwa mu bufunze okulipootinga ku nsonga eyo, okulipootinga mu kkooti eno mu mwezi gumu. Mu mwezi gumu abalamuzi 15 ne bakkiriza, 2 nga kwotadde nnyedde Julia waffe owa Isirayiri ne Julia ne bagaana. Kati ezo z'ensonga ze yagaana. Kati bassebo ne banyaba batuwuliriza kye twagadde okusetolinga intellectually mu bumanyi nti tumenyawo okusinza ku embaga tumenyawo mu mazima g'ebyobufuzi bwe tukimanyi nti ebyobufuzi ye buli kintu ye kizala buli kintu ekyo kimu era ekiraga nti ebyobufuzi biri waggulu wa kkooti kyobula nti kkooti eno ey'ensi yonna bw'emala okusalawo bwe banga waliwo ebintu ebitaba binding babitwala mu kakiiko k'ensi yonna akatula mu bannabyabufuzi ewatali balamuzi be bateekawo ekiragiro ekisembayo nti kino kitekebwa mu nkola. Kitegeeza ki nti akuba stamp mu byonna ebiba bisaddwawo kkooti munnabyabufuzi ali mu United Nations Security Council etulako abantu 15. Kiba kitegeeza mu bufunze nti byonna bye bakola byabyo byaki. N'olwekyo Julia Ssebutinde tiyadde yeekwese mu reasoning ye eyo maze okugidimolisinga intellectually nga mbesinga ku mazima agaliwo nze ng'omuyizi waliyo politic expert nti Julia Ssebutinde kyagambye kkooti y'ebyobufuzi Julia Ssebutinde newa byabufuzi yenga gyali bali bajjaji abadde 17 bonna ba byabufuzi. Abantu kabakategeere bulungi obwedda kyoyogera nti yaganye nti ensonga eno nsazeewo bwentyo kubanga ya byabufuzi ate kkooti eno tesobola kugonjoola nsonga ya byabufuzi. Kyetubadde tugamba nti ye kennyini is a political officer. Institute gy'atuulamu is a political institute. Ensonga yabadde ereeteddwa ye kennyini yakakasiza nti ya byabufuzi. Ekitegeeza yabadde ku platform ntuufu okugisolvinga ekyo kubanga tuli mu kwogera wano ku radio ensi yonna ekola ki. Anybody who can challenge me intellectually over what I'm demolishing the reasoning of Justice Julia Ssebutinde that they are court that it had no mandate to resolve a political issue. Yet the institution, the court itself, it is a political institution which has got the capacity of resolving that whatever. That is the reason why even that matter was brought before that court. Yeah. Hold on a second. Omanyama tebakimanyi nti kkooti eyo yemu Kongo gye yaddukiramu. Kongo niyo kwabira Uganda ng'egiwabira omusango guno wammanga okulwanira ku nsi yayo. Was that issue political or is era Julia Ssebutinde yasala omusango n'atusibisa omusango Uganda which was correct. Ate omusango gwali political. Bw'aba yasala gulinga gwali political ate lwaki guno ganti guli political sibisa. Era kanziremu mpulira abantu bategere ekintu kino. Era mbadde mbagamba nti reasoning y'abajaji mu kkooti nkulu nnyo because okunyonyola kwabwe ku ngeri gye babasazeewo omusango ye creating what they call a precedent. Yes. Nti okusalawo kwabwe kyekiba ekintu ekireeyambisibwa mu nsalawo ezirijja mu balamuzi abali. That's what we call a precedent. Era ky'okola mu kkooti ey'abalamuzi abaloya bwe baba bajulira n'abalamuzi abo nga bawoza bajuliza emisango egyayita nga beesigama ku nsala ezaaliwo ezabadda ze bakola ki. N'olwekyo Julia Ssebutinde intellectually nze fenga bali mu kibiina kino eky'abamazima g'ebyobufuzi tasobola tukwata offside alimba. Era naddamu ne mbagamba nti kkooti z'amateeka obuvunaanyizibwa bwateekesawo kkooti because buli institution ya gavumenti waliwo ensonga lwaki bagikola. Natandika mbagamba nti edda wabeeranga omufuzi omu nga ye mulamuzi nga yateeka amateeka yasalawo. Ne bagamba nti mu kubuzaabaza abantu mu ngeri ya democracy katufule nti abantu balina obuyinza kwe kugabanyamu ebintu bisatu naye byonna nga byetoolera ku nsonga ki. N'olwekyo kkooti y'amateeka ya byabufuzi abalamuzi bonna ba byabufuzi kati ate mu America abalamuzi babateeka ku bulamuzi okusinziira ekibiina ky'owagira na gavumenti eriwo kirikiriya oba oli wa Republican Donald Trump ateekawo babiri abakkiriza kubanga lwaki abalamuzi bagenda ne bakula ne bakola ki. Omulamuzi takeera bukezinga mulamuzi abayina gyasoma gyayita yakola ki okufuuka omulamuzi. N'olwekyo that process abayina ideological abayina endowooza gyayina ebyobufuzi
kati n'olwekyo Julius Ssebutinde yali badde avayo n'aganiriza okufuna okubeera judge ku kkooti y'ensi yonna Abayisirayiri bampagira osanga bamuteekayo nga bamanyi ebijja mu future, they will use him in the future. I would have accepted. Naye bw'aga nti teyasaze omusango kubanga ye si wa byabufuzi, ye wa byabufuzi. If there is anybody who can challenge me on that, I'm ready to discuss. I'm ready to debate. No muntu yenna kabe professor kabani okwa musi yonna on this topic. Era bannayuganda batuwuliriza kyongedde okukakasibwa nti kkooti y'ensi yonna bw'emala okusalawo abayina ekigambo ekisembayo be bannabyabufuzi abali mu ne wano kkooti bw'emala okusalawo era kyolwa nti kkooti y'ensi eri United Council ezaloga nti tubisonye oba biteekebwe mu nkola ne kkooti eyinza okuba nga eganye n'okusala kyegamba yo neyisa resolution nti okusinza ku kino ABCD kino kikolebwe kubanga bannanyini ki be bafuga ensi. N'olwekyo mu bufunze Julius Ssebutinde ng'omuntu intellectual simu kwogera ku Dr. Julius Ssebutinde twogera ku opinion ye because we are discussing his opinion. Okusalawo kwe yasaze ebintu bya bulimba abadde ng'agala kwekweka mu mateeka neba abawulize naye ampulira ategere nti abali mu kibiina kya political bazomugundwa nti oyo muntu mulimba reasoning ye terina makulu reasoning ye ya bulimba kubanga alimba ekintu ekiri mu girasi ate muri politics tugamba you are not required to justify what is obvious tekikukakatako kukakasa kintu kirabika kati n'olwekyo Julius Ssebutinde agenda alimbe bantu bala reasoning ye izi ya kiguma oli kureti obudde omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 2 mu nyazi ezirwevu erisaawa 2 tuwumulamu Katonda ndi tujje n'ensonga endala tova